where I've been deployed to supervise the parish of Shebano. As I was there, actually I was doing my job very well. I was standing on one of the polling stations in Kanyanya. Those who stay in Kanyanya, I think you know the polling station, the school called Serena, that school Serena. I was working with my colleague, my brother Cedric Kauma. The situation was calm, but the turn-up was low. So I was given a phone call by my brother, Rogers Kijambu. That Rogers Kijambu is well known for having managed numerous artists, including me, David Lutaro, and others. He was telling me that Honorable Kayemba Soro, in Kazangola, and Honorable Shaganirani had been arrested. So the police station was empty with no supervisor. What I did was to drive to Kawempe, Angola. Having arrived there, it was like 20 minutes after I was standing near Madamu Sala. Okay. I was standing with Madamu Sala Nasimwa. The turn-up was people were non-violent, there was nobody quarreling, there was nobody fighting another. So the yacht guys came and arrested me. They took me into a drone very, very quickly. Having arrived into the drone, I can't tell you what is in drone. For those who have never been taken into drone, pray to God so that you do not enter the drone. In 3 minutes, what I can tell you that the guys, I was beaten serious to understand that the whole body had to sweat. When I reached home, I'm called Mafia, so I'm a musician. Are you sure? I'm the one who sang Amanyaga Kanaka. Oh, put up the mask, lady, come mask. Yeah, you are the one. Kakati, Amanyaga Kanaka, Yanaga Kuruganda, Amanyaga Kanaka. The Samuel Gaguayo, or William Marikani. Never Gamba, you go. Never get a smoke. Mori baada tulisema kwa tuntu tumanyire tulimona ho kumbe Kayemba Sola aliruddawa cyatwalire sawa ngabiri batuvuga bitonye kugenda nga kidoni nabakola ki eyali doni yakusatu mwesanga Kayemba Sola bazi batambuza musa baija mwesoka muyokubiri kati mwesanga bano naye era nabo okumanya nti ndine bano kakati omukolo gwafuga ku kyaliwa nga ndiraanyawo simumanyi ngenda okuwulira afande I'm calling on Kayemba Sola. A member of Parliament representing the people of Komansi. Are you honorable? Honorable MP? Yes, I'm the one. Honorable. One on your Chimukaluke, Kawempe, Komansi. I know who you are going to go. Mapuya Kudovoz. In Yudaman. I found it. When the party tells you to do something, you can't say no. So we are deployed by the party. I'm also honorable, representing the people of Maukuta. I'm also honorable. So we are with the honorables in this drone. Maybe Seka, maybe Damuchiwo, maybe Damuchiwo. That's not the news. You're right when I leave the camera. You're not Kayemba Sola Simani. Niwe mugamba kuliko okunokuta yaliwa tandaba simulaba nange sikola ki eyo drone nagamba twala speed modwene yoksa tumala batutuuse wantu basawa zayinga zozenga bbiri oba sapeziti ng'obudde tulaba bulidda batuyingiza mu ruumu twalimu basatu nze bamaze otutegeera tulirawo nalibose bamaze okukola ki otutegeera Katwasangamo abasajja ebikulakanira boodi ka t-shirt akakyenvu era nze baali bankuba ono Kayemba Sola yangamba ninawe okaaba nnyo
Solo didn't know why I was crying loudly. I was not crying because I had been pained so much. I was crying because they had covered my face with a yellow t-shirt having, kikisinga okolaki okumula lowooza migo gye gikolaki gye ginnuma nagyambala ogenda kutuukawo tonkaka tutuuka munda abasajja batutuuza tuddamu okweyanjula ne wajja omusajja tetumanyi nayogera bulungi Luganda nalugamba ove mu luumu natwala mu luumu endala luumu endala agiteekamu bannaffe bano abalala betuze nabo abatali bahonareboozi twawulira omuggo ogunyokera ku baganda noza meeya Mutebi gye bamutwala awo omuggo ogunyoka neffe nga batugambye tebaddamu kukola ki temuddamu kati mutuyindire nenyimba namboola awo olabye kiyaga nasuulamu Ameria ekyaga nekimugamba kati Ameria what did you mean by seeing Ameria olabye kiyaga it's just a love song noyimba Ameria ate nomwesimbako tuli muli tetumanyi batunadda naye ngaekinnuma nga bwe bakalulutuka wangudde saka kino esimu kisaku ku TikTok njagala kibuuza kibuuza neneeretera emitawaana nensirika kale esaawa ziweranga 7 omwami yali atukuuma awo twanyiranyiramuko akabozi kange naye ngaatugamba ekintu kimu tinera mwe temuli determined mutandika nemutabeera serious temutandika nemutabeera ki kitegeeza even those guys are ready to join us singa tubakoze eki tutandise sino kijasifayinga tawa kyakoze eki kyayogedde bali eyo nabo baliredde okukola ki okutwegattako so mu bufuuzi enjagala ntambula empolampola zisobola okubawo nago Kayemba Solo eyangozeeko ebyenziro byonna nanjogera buli kimu abasajja bamala batuteeka mu ki mu luumu endala kati nze esaati yange baali bagiwambye esaati yange nengatto nga onamina esaati ye neonamye mu kiyaga n'esaati ye simanyi lwaki batwala yange ne babalekera kakati munnange tutudde omwo empewo nyinga empewo kati ntuuka ngamba afande empewo egenda kuzita agamba afande balidi empewo egenda kuzita kati omusajja kyava agamba tukoze tutya nembagamba nnamuuna emitwalo ebiri naye mugende mungulire esaati naŋŋamba nti we tuli waliwo kilometers nga 7 okutuuka mu trading center tekisoboka naye kankuleetere ekigoyo yambale n'aleeta agenda okujja aleeta t-shirt ya mwami Museveni eriko ekifaananyi neŋŋamba afande empewo ebadde enfuwa ekendeddemu ensewulira bubi nnyo kati empewo ekendeddemu afande naŋŋamba yambala nesooka nguguba neŋŋaana enkwe z'akayemba mwe yakulira mwayogera nga batayagala nagamba baba waalo muganda wange yambala tulabitererezye bayambala negamba kayimba yambala baba yambala ndabuyimba wewakane yambala nemugamba babbe ngamba yimba yambala baba tunaterereze nemugamba afaana ezikirizibwa okugikyusa ekifaananyi kino kibeera erimunda neŋŋamba yambala nga bweti owulire obuwoomi bwa siteeti kati twagala ebigambo ebisembayo ekyasinga okunnuma nti nga batukuba lwa busosoze mawanga abaganda mulowooza Kampala eyo yammwe muli kukyalo mbanji katawa bwayogedde ffe tetugoberera tetujja wano lwa President wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu tuliwo lwa nsonga eziruma bannayuganda n'ensonga zakulembedde ensonga zapembeeta zitukola ki naye akyogera lunyembi lwali zivaako tumukole ki tumukyawe lwokuba akyaziriko ensonga lwaki tukola ki nebagamba kati mabaganda bayitabayisalo nyo kati gende Kyagulanyi ekesanga kigamba nti kati bwe budde obwokubatta nebugamba Mukama Katonda kaweddemu kati muje Kyagulanyi ne Kabaka wajje bakole ki bagiba bagiwabo kitegeeza batutulugunya olwokuba nti tuli baganda twagala Kabaka tugoberera Robert Kyagulanyi Ssentamu ensonga eziruma bannayuganda batuvuga essaawa zalinga 7 batusuula ekiruddu
ne batusuula awo ne tubuuza wa bodaboda uti wano tuli ludda natugamba nti tulaba eddwaliro awo ekiruti yesu wa boda yanvugira omutwalo mpaka kyengera nga siri mu ssaati onaleko kayima nze nabawo emitwalo mwena kwata akasebe kayina ina emitwalo 10 nga bwetaano n'ekyebiri neseeka mu ddinda zimuyange mu ddinda y'enjiiri bwenti nezibeeramu kati kayimba agamba oyanga mutwalo kututwalo nemuganga kamba weetaano mbabanja nembaweetaano ebalinnya boda ne bagenda tebonna bakuusa kusula so mufunze olutabaalo lwaitu lwakola ki naye nawo ekisembayo mukama wange nawulidde omwami ono Kiwanda jjo ng'ayogera ne ku mawulire mbu simanya bagenda kukomyawo NRM mu Buganda so abaddemu okubaagala mubatugambire olwalwo Kiwanda tugambire mwami Museveni mukama wo gw'otembeeta nti NRM twagikyawa mu Buganda